Ekimu ku byemmanyi ku kibiina kya National Unity Platform, woba mukulembeze n'obaako so oba emivuyo gy'ogwamu, wallahi billahi tallahi, it is very rare to hear a word from the National Unity Platform. We twali tutandika olutabaalo luno mu 2020 ne tuyingira akalulu ka 2021, watandika okubaawo emboozi egambibwa okuba nti Anita Among yayina motive ey'okulaba nga asaanyaawo ekibiina kya National Unity Platform, ng'akwata ababaka ba NUP abawa ssente omudidi gw'ensimbi basobole okuba nga balinawunsinga National Unity Platform. Ekimu ku bintu byenzikiriza nti yagezaako because bangi nnyo baali compromised na buli kati bagenda. Ekirungi abo tebadda na mu parliament. Okuva olwo nga kasita bakuwulira mu nsonga yonna gwe omubaka wa NUP ekwatagana ne Anita Among at any point baali balina okukuba bannankyukakyuka balina okukuba mu buli mbeera, ate nga siina gwe nnenya kuba nti yakuba omukulembeze na gwe bawulidde. However, waliwo n'abamu abaakozesanga tekiniki eyo nga balina entalo n'abantu abalala ne bagamba katumusibeko Anita Among bamukube ffe tuyitewo. Ekyo kyo kyaliyo, naye ate tekijjaawo nti waliwo n'abo abaali bakola ki. So mu kisiibo ekiwedde kino kye twakamala, omubaka omu wa National Unity Platform yalabibwako mu maka ga Anita Among ng'agenza okwetaba ku mukolo ogwali oba yali kwali kusiibulula basiraamu. Ekintu ekyo kyalumya nnyo bannankyukakyuka omutwe, era baakuba omubaka oyo Abubeka Kawalya okutuuka omussa ku ttaka. Abaana baasabula Kawalya mpaka ku lasiti. Nawo Kawalya avuddeyo n'atangaaza ku nsonga eyo. Njagala owulirize Kawalya byayogedde. It is up to you abiwulira okukakasa nti either byayogedde bituufu oba si kituufu nga atulimbalimba. Amanya bampita Kali Lugambo Promax Simple MC. Ebigambo Kawalya byayogedde agambye bw'ati, abuuziddwa ku nsonga eyo bw'ati bw'ayogedde. Katukomewo. Nze nayogera ku nsonga ya okubuzaabuza essente z'omuwi w'omusolo oba ssente z'ekitabo. Erinnya lye tulirabye nga lirabikira mu nsonga za the Honorable Anita Among, yali Speaker wa Parliament ey'okumi. Kibadde yerabikira mu ngeri nti nno olina akakwate ku mubaka Anita Among, era nga walabikirako okwo ne ku ddiini emu ekyaleetawo olubuubuumu mu bantu ab'enjawulo. Akati njagala abandaba bategeere Kawalya, sooka Kawalya munnankyukakyuka, kuba bangi nnyo abagenze ensi ne balaba nti bagenze, nabo bennyini ne baatula nti tugenze, era tubalabye abasajja n'abakyala abakulu nga bebetrayinga struggle nga bagenda. Yes, omuntu ayinza okugamba nti Kawalya, sooka waliwo ishu gye twalina nnyonnyolako emabega awo. Kiteri kintu kiri bere challenging kubeera olina olukiiko lw'oliko. Nze mbadde ku lukiiko olukulembeze olw'obusiraamu mu Parliament. Ne bwetwogerera n'essaawa ya kakati era naweereddwa obuvunaanyizibwa okubeera Secretary General owa Muslim Parliamentary Caucus ya Parliament of Uganda. Enteekateeka eyo yajja nga waliwo abagenyi tulina ok'Obwakabaka bwa Buganda, era Oweekitiibwa Kawaase yali omugenyi omukulu. Nsonga eyo ne wabaawo okusabwa okwaliwo nti nga abakulembeze ba kokasi eyo twalina okubeera ku mukolo ogwo. Omukolo ogwo tegwali gwa kiro, abantu abamu bambala ne gomesi, abamu ne beekweka mu bukookolo ne bagenda mu mukolo gw'egityo. Kyokka omukolo gwali gwa kisiibo, nze musajja musiraamu. Ali sigenze kulondera Sipiika wa Anita. Baali tebayise ababaka ba Parliament tugendagenda kulonda ani. Nze nasooka nagendayo ng'Omuganda ku Bwakabaka bwa Buganda, kubanga omugenyi omukulu yali Oweekitiibwa Kawaase.
omumyuka Katikkiro wa Kabaka wa Buganda. Era mu kapasite gye nagendera ensonga naginnyonnyola, nali sigenze nti waliyo kye bagezenda okugaba ngenda kuvaayo nettudde era bwe nagenda naye bwe yasiibula nange nenkola ki kubanga gwe nali ngenze naye nali sigenze nti ngenze nti balina kye bagenda okumpa oba nali sigenze nti bagenze kuncompromising. That is why bukyatuuse okulonda speaker nalonze mwiri. Tukkiriza nti waliwo n'abantu abamu ababikola nga babikola mu matumbi budde nadini bagenda ate ng'oluusi batubeeramu. Yes, nyinzikiriza nti waliwo abantu be namenya emitima ku lunaku olwo naye nakikola unknowingly era nenvaayo neŋŋamba eggwanga yali ensobi olwa struggle. Era ebintu ng'ebyo ekisinga obukulu ndooza kumanya nti waliwo kyenkoze naye ekisinga kuddamu kukikola obulamu bwange bwonna. Naye ate tekifuula oli nti mukwano gwange nnyo. Era ne ba bloggers abamu ababadde bakola ensonga eyo ate bagiriflectingira nnyo ku bbuwa ebyo. Olwotenze musajja mu Isiraamu jjajja wange yali mukulu wa Twale. Issues z'obusiraamu ng'era omuntu omulala yenna alina eddiini ye alina engeri gyazihandulingamu. Naye singa yali meeting abayise simanyi bakakuyigira abamu abakodinti abagenda okutambuza kampeyini ya Anita yali sijja kubeerayo. 11 nali sigituukako kubanga ndi NUP era tuba tuyibiseera ebisinga sivudde ku instructions za kibiina. Obola ne ku luutu eno twatuuka nga tubabuuza nti kati position kino baali tugambye nti mugenda agenda kulonda naye sijja kugendayo. Baba tugamba nti mugenda kulonda. I wouldn't have gone. Ontegedde. So bano bannaffe tulina ebifo bye tulina kati nalondebwa mu baka parliament. Ndowooza waliwo abaagala okubeera omubaka. Abamu baagadde okubeera ba MP ba constituency eyange gyekiikirira nga tebananakula nga sinanakulayira kisinga ekikumi. So babadde ne betu sijja kulibajjako. That is their freedom. Okwogera byonna bye baagala. Oli ayinza okwebuuza lwaki saayogera nnyo. Yes, saayogera nnyo because waliwo akaseera k'obeeramu n'ogakati bwe naayogera ngenda njogera ekisaawa zino. That is why saayogera kubanga ebiseera ebisinga zenakuzibwa era nkimanyi bulungi nti bw'obanga olina akaseera koyitamu akazibu ona wiiko nomuntu esinga okuba nayo naye with time amazima ge gasooka obulimba yo bujja kubeerayo. Dolosi oli ayinza okukirenya nagala Dolosi namusanye n'omusajja omulala nga balina we bali naye nga kyaba kati era olaba buloga ne bamu onalinga entwali zikulayira ndoza bamanya nti nina okukola omukolo because nze mbadde siryazamanya abantu bange bensobera and I will never do it. In most cases baba nnonze they expect me to appreciate what they have done. Ndoza bamanya nti kawayaga na omukolo ne bakola still omukolo gwali gwina kubeera ku St. Nicholas ogwange Orthodox bamanyi ndoza St. Nicholas yamanyika nnyo mu biseera bya Helen kubanga main church y'aba Orthodox mu Uganda. Bakola stick endala nga bakitadde mu sanafu St. Mark bagamba nti Anita Mongo kulaga batu kino ebirala naye ate n'ababikola baali baffe naye ekirungi kye nakola issu yo nagitwala ku kitebe kama bange ne bategeezaako ng'omuntu omuwulize didi ne ba interveningamukko boogerako n'abadde babikola sijja kuboogera mannya wano bayinza ekimanyi babadde balina baganda baffe abali mu diaspora be bayingiza ku platform abo muganda wange ali eyo yes nsima emirimu gyakola mukulu kabuye koza abadde naffe naliko California kusinkana biki ne bamukozesa bami nga tamanyi kyakola era incidences zolaba kapost ako katandikira wuwe yakakola then ne kana akasembyeyo waliwo n'akajjaawo kalisti kunali ku listi ya Museveni nga minisita wa Kampala ekyo nakyo ne kigaana bagenza okufulunya listi nga kyefotogaliyo statement kibaali bawadde nze abo bennyini abadde babikola era kati basembezaayo nti bagensamoninze nebaba munaye kale wana bansamoninze nyakulinda ebbaluwa nkole ki njifune then ngende because omuntu bonga nti mbadde nyina akakwate negumu ndide akakwata ako koyogerako kekaliwa wanga saagala muntu ukale ogamba nyina akakwate yes waliwo proof gireti because nze ndabye ku list z'abantu abagenda nga ne basenenga ssente za Anita Mongo baba mu sako ya parliament oba mu banks ezimu sinanga bali nyakawalya eneweya Anita simuguzanga ku property ng'ogandi
nze nkedde yes ndi mu real estate ng'omuntu nesiguza nga kaanita kazibedde simuzibbi so naye wabula abantu sigenda kiteeka that's why era nyakwebaza mainstream media because issues ezibadde entuufu zonna zibadde zapyainga mainstream media issue eno teyajjako mainstream media era banaffe babadde bagitambuza ku mikutu emirala n'ebirala naye nga njagala okutegeeza abatulaba n'abo abadde bagoberera ensonga zaffe abakola nze Kawalya ebbanga lyonna mu bukulembeze bwange challenge zino badde nzisanga era nga abantu bakeera nnyo olina okwagala okutanishinga erinnya lyo. Okay, oyo ye mubaka Abubeka Kawalya abadde atangaaza ku bibadde bimwogerwako nti naye ekigaali kya Anita Amongo kyandimuyoola. Mu NUP wotewozaako abaana bakulya abaana bakuyoola. Kawalya abadde agenze. But of course nze simumanyi nnyo ono omubaka era sijja kulimba nti I know anything about him. Mulaba bulabi ng'omubaka wa National Unity Platform era ekibiina we kyaddamu ne kimuwa card okukikiikirira. Of course nagamba nti yes, why not? Kibiina kisazeewo kitegeeza kimulabyemu omulamwa either muwulize oba ali capable okuba nga asavinga mu kifo ekyo. Naye era mu mbeera y'emu abantu ng'abo abamu munnaye osobola omulaba wano eno okumba alina eddiba eddala. No one knew Kazibwe Bashir would be what he is right now. By the way, Kazibwe Bashir is a very rich young man. Very rich. Naye ng'obugagga bwe n'amataka g'alina n'ebibanja by'alina Kazibwe Bashir abikoledde emyaka gibadde ena gy'abadde mu parliament. Ndowooza y'omu ku bantu tulina obuwulirizaako eyo gundi gy'alaga Hollywood ye Uganda gy'alaga naye erina okunoonyerezebwako. Naye nga it is really good omukulembeze okuba nga balina kye bakwogeddeko n'ovaayo n'okclearinga the air. Kiyambako abantu omumanya amazima. N'oyo kituyambako naffe omumanya nti ono yasasuddwa okukola kino oba alina ensonga motive lwaki akola kino. So always abakulembeze we bakusalako omugambo don't keep quiet. However, era waliwo abasinga abasala omugambo nga mutuufu is not worth you reply. Waliwo omuntu ajja okwogera ebigambo nga mbutu tolina muwa budde. Kati nga Dini Sava avaayo okwogera ku Joel Ssenyonyi nga amuwa obudde. Oyo naye tumumanyi aba alina gw'akolera. Kali Lugambo Promax amanya bampita Simple. We link up later on. Wabula mmaliriza video eno nga nkutegeeza gwatulaba bassebo ne bannyabo omwana golaba ku screen yawo yeetaaga okutwalibwa mu ggwanga erya India okulongoosebwa alina ekituli ku mutima. Gwe wenna alina obuyambi nja kusindika ku namba ya taata we eri 0740409431. Bambi mbeegayiridde. We link up.